Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ligenda okuyamba enjala zammwe okubeera nga zikula bulungi, okubeera nga tezikutukakutuka. Njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba nga litereeza enjala zammwe, naddala mu abakyala. Naawe omwami osobola oddikozesa ng'enjala zo zikutukakutuka nga si ŋŋuumu, nga zirina obuliba, buno obuliba obutera okuva emabbali. Ogenda kubeera ng'obusitoppinga obutaddamu kubeera nga buyulika, okubeera nga bukusumbuwa. Njagala tukozesa eddagala lino twetegereze bulungi nnyo. Njagala tutandike. Nkusaba ofune galiki, funa galiki oyo, funa galiki bulungi nnyo, muwaateko akakuta omusaleesale. Tugenda mukubira mu kablenda akatini oba akakuba ebyokunywa bijuyisi mwe tugenda okukubira eddagala lino. Salasala galiki omuteekemu. Bw'atalina blenda osobola okuyiiya enkola gy'oyinza obbikolamu. Kati tumala tufune gwe bayita kutukumu. Kutukumu oyo naye mulungi nnyo okubeera nga ajjanjaba enjala ezo ezibeera zirina obuzibu nga zikutukakutuka, nga sionvu, nga zirabika bubi, ekirala nga ziyulika emabbali nga obuliba buyulika. Beera ng'osalasala kutukumu naye omuteekemu. Bw'omala teekamu otuzzi tutonotono, twetumala teeka otasaanikirako bulungi nnyo. Tugenda bikubira ku blenda nga bw'ogenda okulaba. Njagadde libalage ligenda kuba libayamba mmwe abalina ekizibu ky'enjala ng'enjala zammwe zikutukakutuka nga tezirabika bulungi. Beera nga ng'ongoberera bibyo tuli mu bikuba. Obiraba tumaze obbikuba bulungi nnyo nga bw'olaba. Kati bw'omala okubikuba kyenkusaba funa akasengejja bulungi nnyo, ofune n'akantu akalala. Nkusaba obisengejje, njagala obisengejje emirundi ng'ebiri biggwemu obukyafu obwo. Jjukira tufunye galiki ne tufuna kutukumu, tukati tufunye n'eggi, oliraba bulungi nnyo. Mu ggi tugenda kukozesa njuba. Kati bw'omala obisengejja funa akantu mw'obiteeka. Kati tufune eggi ly'enkoko ly'olina okufuna. Tufune eggi ly'enkoko. Mu ggi ly'enkoko tufunemu enjuba yokka gye twetaagamu. Ogiraba giggyemu mpolampola ejja kuvamu. Osooka n'oggyamu amazzi gano agabeera mu ggi, n'oluvannyuma yoolamu enjuba eyo ogiteeke mu ddagala eryo nga bw'olaba. Ndowooza ogiraba enjuba tugitaddemu. Kati bw'omala okuteekamu enjuba mu ddagala eryo ly'omaze okukola n'osengejja, beera ng'ogikuba, gikubire mu ddagala. Enjuba gikubire mu ddagala bulungi nnyo nga bw'oliraba. Bw'omala okulikuba bulungi nnyo nkusaba ofumba amazzi. Bw'omala okugafumba ne gajja, funa akantu. Nkusaba ogayiwemu nga bw'olaba. Gayiweemu oteekemuko n'amalala agannyogoga. Kwegamba tugenda kuwummuzaamu enjala nga bw'olaba. Sooka oziwummuze mu mazzi agookya nga tegookya nnyo. Kwegamba gatabule gabeere amazzi ago g'osobola okuteekamu enjala zo nga bw'olaba, naye ng'ogawulira nti gookya. Sooka ozigonze, sooka oziteeke mu mazzi ago agookya enjala ezo. Zimalemu eddakiika nga 10 oba eddakiika 7 nga ziri mu mazzi agookya ago. Nkugambye olina okugapima nga tegajja kwokya nnyo. Ndowooza mukitegeera. Kati bw'omala oziteekamu n'olaba nti eddakiika nga 5-10 ziweze, nkusaba okwata eddagala lyaffe eryo ly'olaba. Tandika okugenda nga ofuna akasennya obeere ng'okoona mu ddagala nga bw'olaba bw'otyo. Tandika okubeera ng'osennya enjala zo, zisenye ng'eddagala eryo oliyingiza munda. Kwegamba osennya ng'oliteeka mabbali w'enjala wamu ne makkati mu njala. Beera ng'ozisenya, koona akasenya mu ddagala liri nga bw'osenya enjala zo zigenda kutereera bulungi nnyo. Gw'alina enjala ezikutuka ezitalabika bulungi, nkusaba enjala zo ozikoleko saaviisi zibeere nga zirabika bulungi. Beera ng'ozisenya kiremereko. Osobola okumanya nti buli wiikendi, buli Sande ngenda kukola enjala zange zino saaviisi, naddala ng'ozimanyi nti enjala zo si nnungi, ziyubuka emabbali. Mulimu abantu olwoza ku ngoye bw'ati nga zitandika okuyulika emabbali nga zikutuka. Kati n'olwekyo beera ng'ogumya enjala zo zibeere nga zirabika bulungi. Ate n'ekirala enjala zeezo zigenda kubeera nga zikula mangu ate nga ŋŋumu bulungi nnyo ng'ate zirabika bulungi
nga bw'olaba. Kati bw'omaliriza nkusaba obeere ng'ozisiimuula bulungi, ozisiimuule n'ettawulo, awo kiba kiwedde. Okitegeera? Awo kiba kiwedde. Zonna oba za bigere oba za ngalo, beera ng'ozikola saaviisi nga bw'olabye ng'okozesa eddagala eryo. Tukozesezza kutukumu, ne tukozesa ne galiki, ne tukozesa n'enjuba y'eggi ery'enkoko. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mubeere bulungi, mweraba.